Ng'oli omukazi yaliwo. Radio nezizimbibwa. They got the TV stations. Ettaka ne ligulwa. Naye okuva lwe yavaawo. But the day she departed, abantu bakyali mu nfuufu. people are still in the dust. Tewali na kabaati. Teddy Bugingo essanyu agamba Susan Makula okalya ddakaddada. Susan Makula agenda kuleetera ono bambi gakabaga akomba omusajja ye bamutwala bya ddala. Bambi omukazi wattu byonna yabikola wabulanga omukulu yasalawo kubanga amwese mukatindo. Teddy Bugingo agamba nti ebintu twabikola bingi nnyo mbu ettaka eryo eri Kanani balikola bombi mbu radio ne TV nabyo babikola nga bali wamu wabula omusajja olwatuuka ne bugagga ebirala ebinsi byoba eri awo byetamanyi. Teddy Bugingo agamba nti nedda omukyalo oyo byonna yabisabotaginga era ye essaawa eno y'omu ku bantu abasanyufu ngenda kubanga mu maaso wabulanga nja kusaba video nosokwa jimpeleka like enabe yagudde dda mu kyaki nabali mu kanisa ebyetala tosobola kubanga okereza naye agenfuna agalaga nti Teddy Bugingo ono bano jukira abagamba mujukira bali bagulana ku bya divorce yabagamba nedda obufumbo mu just mu bwe mu kaseera buseera ayira agamba nti kino okimaze ne kitukira mbu omukyalo oyo byonna we babikolanga ye ate yakola ki taina mukono gwe yateeka ku kintu kyonna essaawa eno amusumba kyalina era mbu nebimu ku byamugobeza wabaddewo okuba nti oba oliawo ebintu byali tebitambula nga omusumba we yali abisuubira okakana ng'omusumba apangisiza kati mwotero kigambibwa emyezi 5 mirambirira nga tadda ate wakati awennyini anja kujjukiza Sheikh Ashraf ye musomi wa dduwa ag'obufumbo bwe babuganye ng'obwabano asobola okubanga ye abitereeza era agamba nti ekintu kimu ky'oba okola genda ku simu yo ate osooka okuinboxinga embeera esooka kubanga ayiterera kati no Pastor Bugingo ye atanaba kubaako kyayogera wabulanga go agali mu nkubo n'abali okumpi mu kanisa waliwo bakyali bange bali awo mu kanisa bagamba bana babiri bandi banga ekyo tebakitulaga naye nga kyo wetogera balabika nga tebakyalima kambugu okubanga okusinzira ku gali ku internet ku social media mu nkubo z'ekkanisa abantu b'olugambo bonna bagamba abasumba ka chemistry kalabika nga tekakyaliwo era nga wetwogerera emiranga essaawa yonna Susan Makula ekibaati bakimukubi embooko y'omuwala muganda wange tayinza kubanga luno alusumba tukati nno mikwano gya Teddy Bugingo jongera omusika n'omusabula. Mugambe wanike atuzukusiriza ddala mama badia due to public demand abana bangambye lwaki wanuke ki olugambo lwa pastor nga tuleetera mbu pastor went it he got Rwanda girl then leave it Makula in the house then Makula cry muzukuke olugambo mere ya mwoyo badia tunyumya kuno nakuli nti Pastor Bugingo nege nyina munku kutunga gagamba yes kijujulu there but pastor nga jali zabana mwe pastor mbujali hata abana bweta bagamba pastor taliyo yanoba baswiri pastor inside there but trouble banange osambe enyama nchikobe galo walukeji abagulidde kide school kakati njagala mumpe ekitiibwa nga prefect wa muwolugambo very early in the morning prep tuba tutudde saawa zino saagala gambwako saagala saawulidde so kenchi bakubiremu. I love it. Munnange tunyumya kuno nakuli. Mbuno Pastor Bugingo ne Makula mama awulira mwakowa. Omanyi olugambo lwange luwoomanga soup. Senakoowa. Nze mpuliranga nkoye mundibiza lwa lugambo. Omumwa guno gwe gundibiza sina wadde ngamba senchu wadde awayo. Na it is okay ndi Pastor taliyo. Bugingo je Makula bw'ennyumba esikala mu ng'oli omukazi yaliwo. The other covenant woman was there.
radio ne zizimbibwa, and they built the radio TV stations, ne zizimbibwa, they got the TV stations, ettaka ne ligulwa, they bought the church ne land, bagamba tugenda mu kuzimaya kuzimba, and they said we are going to even to begin to build shelter tugamba bw'obeera above. omubbi wakiri oteekawo ekibangalizi abantu n'obabbira omwo. Even if you're a thief, put an iron sheet up so that you can suck money out of your congregation. Naye the agent ne donizera mu kitanda ozambe ennyama njikuba engalo. The Agent omuyimbi bw'atyo ye kapo empya eriwo mu kibuga Kampala kati nono Pepe ya Donzera era nga wetogera bano bali butola kati no balabiddwako mu kitanda babiri era nga wolaba akafananyako Donzera ono aze abera n'abasajja bangi era nga y'omu ku bakyala abasalawo kubanga beevaako mu mbeera ey'okulaga anti bo bakola kibanyumirwa. The Agent omuyimbi omumanyi yayimba The Agent akulukuta yes oyo yayimba enyimba nga zinkalabuka yajja n'ayimba bamungamba ntuuse enyimba nyingi nnyo zaze ayimba wabula nga wetogera career ye ebadde estrugglinga era ku nansana amasito waawo obadde tosobola kubanga otambula okumala eddakiika 10 nga tebannakugamba nti Agent n'abadde awo ku buti obwaludo ku bukebe ate bw'abadde nga atera okubanga ntuuka wabula wetogera onale over the moon oluvannyuma lw'okugwa mu ssente z'omugagga Naggaga socialite omukyala Sheila Donzera eyali mukazi wa Big Eye wetogera musajja watu ye nga akyasitwagolinga eno X ye agezako kubanga amulumya era wetogerera Donzera agambe Agent ngenda kutwala bejukira ebiseera ebisinga awangalira ate mu nsi eya UK oba osogita Bungereza n'ensi endala okuli ne Sweden yes aso kubanga ebiseera ebisinga bye ajjatira okubanga abimala kati no genfuna agalaga nti ono nedda The Agent yamugambye Kampala ekunyize nnyo lekera okubeera enansana ku kkubo ngenda kutwala ebweru era wetogera The Agent kigambibwa ono yalabiddwako ne ku internal affairs ng'agezaako kubanga afuna ebipapula ebisobola kubanga bimutwala ebweru kati nno kankulekere ono mukwala asokubanga obolyawo akongerayo ne bwino The Agent babadde mu hotelo ki era Donzera bino si bya content bino bya ddala era nga genfuna gogalaga nti ono wakugenda ebweru oluvannyuma lw'okugwa ate muki mu mwana w'omugagga mu mwala w'omugagga mu socialite Sheila Donzera namukadde atagwa ku mpagala ono The Agent yagambe kangende nono kati nno obayagala okukola sente online kakati nnyo abanda boy bagamba bakutedde courses osokubanga ozikola ate ndobanga ate oyitamu bulungi nnyo kati boy bitye bya Agent webiri nawe ogenda kuba obyewulirirako Ekigambo ngenda waata kiwaata na najjolo mugambe nti ye wanuka gye kigambo agenda kiwaata akiwaatire ddala nze nkyogedde sebannange semundeke mugambe wanuka gye akaddeko olugambo akakubidde ddala tukuŋŋaane bannange The Agent ne bannange The Agent ne gundi mumulaba sebannange nze simanyi ningeerabye